Omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno akulira banka enkulu mu ggwanga oba muyite gavana yayise ekiragiro eri abantu bonna ne kampuni ez'enjawulo nga kigamba nti omuntu yenna talina kujjayo ssente zisukka bukadde 5 obwa siringi za Uganda olunaku ate kampuni obukadde 250 olunaku. Amangu ddala nga bannayuganda bafunye amawulire gano batandikirawo okusattira nga bagamba nti banka enkulu eringa eyagala okuwamba ssente z'abantu. Nati bwe mba nkusasula nga ffembi tuli mu banka y'emu nga nkuwa cheeke nga tukozesa banka y'emu osobola okuteekayo cheeke eyo nga tekuliko kkomo. Ekkomo lino likola ku banka oba ku nsasula nga asasula ne gubasasula bakozesa banka za njawulo. Dr. Andrew Kawere akulira ekitongole ekirondola entambuza y'ensimbi mu banka enkulu agamba nti kino kyakuyamba abantu okwewala ababbi. Buli lw'obeera ne ssente ezo mu mpeke ziri costly kubanga cash oyo ali expensive okumanaginga n'okumutambuza kwennyini. Banks z'ebyobusuubuzi zennyini ziba zirina okuteekamu ssente kaŋŋambe bwentyo mu kumanaginga cash oyo. Naffe ffennyini aba Bank of Uganda tukozesa ssente okufulumya ssente. So buli lwe tweyunira tekinologiya tuba tugezaako okuyambako mu kukendeeza ate costs ezo. Dr. Andrew Kawere agamba nti guno si gwe mulundi ogusoose wabula kiri mu nteekateeka eyatumibwa Electronic Payment Strategy eyatongozebwa mu mwaka 2018 egendereddwamu abantu okutandika okukozesa digito okutambuza ssente bave mu kuzikwata mu ngalo. Bw'oba oyagala okuweereza ssente ng'okozesa kye tuyita mu lufuutifuuti electronic funds transfer tewali kkomo ku ssente mmeka z'oyinza kusindika. Bw'oba oyagala okukozesa enkola gye tuyita eya real time gross settlement tewaliwo kkomo ku ssente z'oyinza kusindika. Ekkomo lino liri mu kuggyayo ssente mu cash. Wabula Kawere ategeezezza nti waliwo enteekateeka ng'omuntu oba kampuni naddala ez'ebyobulimi okubongeza ku kkomo okuva ku bukadde 5 olunaku n'obukadde 250 kampuni olunaku nga kino kyakusinziira ku kiba kiguddewo. Amabanka gaalagiddwa nti waliwo enteekateeka oba enkola gye gayinza okuyitamu okulaba nti abasuubuzi abali mu sectors ng'ezo ate limits zino zisobola okuggibwawo bwe waba nga waliwo obwetaavu. So ekyo kisoboka era nga banks ez'enjawulo zaalungammiziddwa ku ngeri gye bajja okukwasaganyamu enteekateeka eyo. Wabula n'agamba nti okusinziira ku kunoonyereza kwe baakola abantu abajja ssente mu banka ezisukka obukadde 2 olunaku bakola ebitundu 9 ku buli 100 era ategeezezza nti ne mobile money baazirinyisa okuva ku bukadde 3 omuntu bw'alina okusindika oba okuggyayo olunaku okudda ku bukadde 2 olunaku okusinziira ku kampuni oba omuntu oyo ssekinnoomu. Singa balowooza nti mobile money akoma ku miliyoni 3 kubanga yeeyo esookerwako naye osobola okukolagana ne kampuni yo eya mobile money ne bakwongeza limit miliyoni 5 ku miliyoni mmeka 20 olunaku. Ate ezo za muntu bweba kampuni nga bw'ogambye nti amakolero oba SMEs sente ezo zigendera ddala paka ku bukadde ndoza 10. Wabula bano bagamba nti kati kye baliko kwe kulaba ng'omusolo oba ebisale ebisalibwa ku ssente ezitambulira ku mobile money bikka n'okutereeza amayingo ga intaneti kuba oluusi eba wansi ne kiremesa abantu okufuna obuweereza. Titus Jemba, BBS Telefina.